Muganda wange Duncan, empala neno bw'otunulira bano ababiri waliwo asinze okutambulirwako nnyo ebigambo ebyokuba nti awalana bayimbi banne yaliko kino tutunulire ku bano ababiri Stacia ne Maureen Nantume ku bombi bano ababiri kuliko asinga okwogerwako ennyo yadde omu abeerawo ensi emwagala noono omulala ayogerwako nnyo. Ebuzibu buvudde ku ki n'okutuuka wano kuba nti bajja ku stage bwe babeetondera ebyana birina nnyashi banna yandowooza olaba nga tuze ku mulamwa abano ndowooza bafuna obutakkanya nga emaze okuka Golden Band bwe nsuubira bwe mbaserabidde lwakuba nti ebiseera ebisinga mikwano gye bambayisaamu mbawumbawumba naye nga baganda baffe bano bayinza okuba nga waliwo mu kitone nnyo ayinza okuba waliwo omulasita eyabalemesa eyabaawula so naye nga kino kye nalabye ku stage eri nga nvuddeyo togendayo nnyo kati Midas agamba ani naye ekyo tukiveeko bwe tuba tukivuddeko tudde ku mulamwa nti bano ekituufu bakoze okitegeera kade mu kkula babadde beetaagawo ekintu ekisobola obbagatta awamu buli omu okudda mu maaso ga munne nga tebasobola kwekubira ssimu ne baddamu ne babeera bawamu ffe tuba tetutegedde okitegeera nga kyo mu kyo tuyinza n'okuba twagenza okujjaawo nga papa yabagambye tugenda kubanga Maureen ogenda kulinnya ku stage mube muddingane naani nga kibadde ku script bwe nsuubira kuba Maureen wa bigambo bitono era Maureen osobola okubeera naye otamugya mu kigambo muyaye akubisa bikolwa lwakuba nti Maureen era akutunula n'omanya nti anyiize kyayina ayina ekyokubiri nti Maureen saawa zino abadde asirise nnyo bambi kati mu kusirika abadde yeetaaga ekigambo ekintu ekirina omumuzza mu bantu jjukira alinayo show mu gwe11 okitegeera kati mu show mu gwe11 21 yes kati show ya 21 ogwe11 tulina okuva kati nga tugenda tugizimba bagizimbira momentum okitegeera kyengendo situkira atode bagiwadde amaanyi kati saawa zino tugenda kumalako Juni nga tuli ku show tuli ku Maureen Nantume ne Stacia Mayanja okitegeera kitegeeza show ebesigala matu g'abantu ekyokubiri nti bano abakyala bakoze mukuba nti bakoze balina abaana mukuba n'abaana bajja buuza nti maama bali be mwakula nabo bakyaliwo balina abaana naye Maureen alina omwana tokisussa nnyo nti abakola nabo mulimu guno bakyaliwo naye lwaki tetukolagana okitegeera nga boolaba nti omwana wa Mesach Semakula wali taata wa The Mesach yafunanga obutakkanya ne Geoffrey Utaya naye Pius yayitanga eri ebbali najja n'alaba ku mwana ku banne okitegeera ku Stewart okitegeera kyongamba nti nga boolaba nti Bobi Wine ne Bebe Cool bayite balina omu obutakkanya naye nga abaana bo bakola ki nga Solomon ne Thierry basinkana lwaki nti abantu baba n'ekintu kye muzimbye okuva gye mutandikidde nti nze bwe nali nkyakuba amasimu ntabani wange amanyi okumbuuza bena kubanga naba amasimu nambuuza ambasada diira aliwa okitegeera kitegeeza nti badde balina okuzaawo bwa Sseruganda ate nsaba papa ne Carol Nantume bonna babayite nga Gordon bwe yakola ki bwe yaliwo batuule wansi babuuze buzibu ki obuli wano okitegeera kuba nawulirako tuyinza okufunayo ku share yawamu yawamu bonna nga ne honorable kwali endongo ekole ki esindongome kati nze papa n'ebintu byesaagala kati nga bw'omanyi papa nti mukwanaganya njagala atereeze Carol Nantongo ne Stacia kuba Stacia yagamba siina buzibu kuki ku Carol ne Carol agamba siina buzibu ku Stacia kati ki ekituufu kye tuliku buzibu bo bennyini balina otubuulira wakati bwabwe buzibu buli luddawa nti ng'ekya Maureen bwe kibaddewo abantu badde bamanyi Maureen ne Stacia tebakolagana naye nga abantu babuuza kiki buzibu ki twavuddewo tetutegedde buzibu kwe bwava naye nga otegedde mbu beesonyiye naye nga oli bwakubuuza beesonyiye kuki gwe mwa ansa ki tewaliri tetwamanya kyabaawo nebaze kutugamba nti beesonyiye naye ate ono akimanyi ayinza oba akimanyi katuveewaawo Duncan kati ne Carol Nantongo babawumbewumbe